atenga sana kunyomereza banyomereza. Tulinda na Mwanja Sofia Jamada Kafero filimu nyingi mwetu mulabye. Sematimba Moses Lubowa Ahmed Segujamiso Muziranjovu Zamunyi Muhammadu Conrad Peter Yiga Nagambe zigenda mujamada videography shop number B22 walieri ku Energy Center atenga etandise kakadwe etandikide Sulaiti mulimira mali mu filimu eno kasitola boluwanyi luli olutolusuka ekyo mu Luganda gwe bayita property master kayungirizi kakadi block ono enaku zino abakyala kwega beegulidde erinnya mu kwenyigira mu buli bikolwa ebyalo ebyabasajja nga tebafuddeyo byambiranye kwenkana ki kati ali mulaga ttaka si yennannyini naye amanyi ne ssente ze batunda ono ye muguzi omulabirawo omuguzi omulabira ku figa banaye buli kimu kifaanana akikola kubanga zisingira twala yike njagala olabe zonna nzitwala kali ng'amugamba saagalako bitundu kubanga ayagala yiika ayagala ttaka lyonna tagala muguzaako yiika bitundu omugagga nga nawe bw'olirabye ekyatandika bintu bingi kali ng'amugamba ekituufu ekyamazima ettaka lirimu ebimera bingi waliwo emiti gy'olaba gy'oyinza osalamu embaawo waliwo ebintu bingi waliwo sayidi eri ey'akagga oyinza okuvuba mulimu akagga ovuba waliwo ettose eno ensonzi kwegaba oguze oba mugagga kitundu balinga abakuwadde kintu kino obanga alonze obulonzi ye property master kayungirizi Sofia Namwanje yamanya abagula n'abatunda nayenga tugenda maaso Conrad Peter Yiga ye project manager ekyali ntandikwa ettaka balimuwa Lubowa Ahmed ye muwandiisi ono ye muguzi oli kumpi n'ekkubo njagala olabe ekkubo lirabye baliri kitunzi yenna asobola okuwa ensonga ennungi lwaki baba balina okuseera kubanga wabaawo ettaka eriba mu nsonda n'ettaka eriri ku mwanjo kati lino liri ku mwanjo ettaka ly'omu kasonda yiika yandibadde egula emiliyoni 2 naye ery'oku mwanjo oli ayinza okugaalya ku mwanjo n'akusaba ennya nene nnyo ekyatandika atendekebeddwa Jamada Kafero abitwala mu kibuga tugende maaso fisheries bagula yettaka bagenda kuzimbayo factory y'ebyennyanja ne balaba nga twetaaga amasa akulaga nti oli mulirwana alirwaniddwa ebyamagezi eri wali aba fisheries waliwo negundi kati amasannyalaze gajja attaka lino lyandibadde mu ssente nnyingi okusinziira nga bwe tulaba ye kayungirizi katikola boti wulira okuŋŋaanye bonna abagenda okutunda okitegedde oba abagagga nze nja kujja nenze nkime basobola okusalako kati omugagga ono yukira ekyabazadde bamulambuza ttaka lyakayiika kamu naye ate ettaka lino nga bw'alirabye alyagala lyonna naye ng'ettaka lino mu kulyagala lyonna kirabika bannyini lyo banjawulo kati ekyamugamba kyalina okukola kwe kulabika ndi akwata bannannyini ttaka bonna babe nga basobola okulabika ndi bassa ekintu kimu ye bamuguze ettaka tajja kwagala kulabika ndi agulawo kayiika ttaka lyawamu wabula nga waliwo abalinamu ebitundutundu buli omu alinako ekitundutundu kye tebiriimu wadde bakkiriganya bali ekyo ono ye ng'amusudiya yukira property master omulimu gwe gwakuyunga kayungirizi saagala ondeetere ettaka ate enkya bibeeremu embale nkwesiga onoolira taano mukama wange ogenda kukosedde era bimanyi bwe banaasalako ennyo bajja kukoma 7 nga n'emitwalo 4 bwe zityo kayungirizi embeera yamusaanukako dde omulabira mu kifuba ayagala giddiriza embeera eyenjebuse kati ngaamugaa kyoba olina okugamba Tereza bali nze nzija tuleke ntugula ettaka ssente weezine bakanyiza miliyoni 7 ono nga bw'agamba kashi osasule lumu kubanga bw'olwawo biyinza okukyuka era bw'okomawo nga kati amusuddiya nti ettaka ggimu era litunda nga keeke ky'olina okukola kulabika nti tolina kulwayo bw'ona olwayo abantu beno batundira mu budde butono oyinza okwesanga aliwo omugagazze ekintu n'akitwala kali nga mugagwe tofaayo nze ettaka ngenda kuligula tuba tuli awo baaba musooke mujja eri ettaka ndayesimanyi ono balabye bulooka ku kyalo kuno waliwo bulooka waakwo bwe wabaawo ettaka lye balambula kitegeeza litunda kati ono le balambula ettaka lyabwe kwe kujja agambe mwannyina
yiga Conrad Peter kiddo mugambe tugenda maaso ne firimu ekyatandika butandise irawo tugende ngene tulina osooka okulaba lwaki bulooka ono ajja alambuza abantu ettaka lyaffe ettaka erirambulwa nga baleeta taata yaani abangako omulala banja kyaffe bataata bali mu kulambula ttaka abalala siba ntegedde abalambula naye kubaddeko bulooka gwe tumanyi olaba bulooka ng'alina balambuza ettaka manya ekyo kiba kulitunda kiba otomatiki genda abalabe nzije kati ng'amugamba mbadde ngambye baaba kati ataana abasobola obwomu tugende kasigwa si mwangu talina mbeera emulema kusigula wuuyo taata w'abaana naye emisinde mivubuka omulaba omuntu nno ng'ebigambo si byasinga okwagala nga bikolwa byakulembeza oyo agawa njawulo firimu yino ekyatandika butandise nga basooka bangwa balabe ani oyo ali mu kulabika nti alambula ettaka kafuuka akataka Zamunyi Muhammadi bas bulooka ne bamugwako ova wawo osalimbira mutaka nze tuva eri kulaba kasitoma batumulaba nga alambula ettaka naye gwe mukazi gwe mwotunuliranga ekiterekomu tonvuma bitereke tonvuma twalere olambuza abantu ettaka lyobalambuza liryo ettaka we bayisima atunda gwe kati eyisima atunda wa kino kankikubuuli gwe tukubuulira lino ettaka tebalitundako bitundu lino ettaka lya kika ne gwe bawaako ekitundu aba bakikuwa bulamu tolina kukwata ku ttaka lyonna mbusimanyi olitunda mbusimanyi oli wakika simanyi bakuwako ekikyo lino ettaka yisima wakika kaka gwe obulamu bwange sebo sigenda kudda mu kibanja kiri wetaase kubanja yamugambirawo wanikagaga property master aganya okutya oddamu n'oleeta abaguzi nja kukukuba owedde kugira kujikwambala ano bijowawe ye kabulauzi kabulauzi simwangu kabulauzi take your daddy kali waliwo akubira kitaamu gamba yerabirire waliwo ekyamulese eno baana babagagga kali nga mugandi madde nkyayogera ne taata manyi buli kaseera ayagala amanye bwe tuli taata ngaera omuzadde omulungi we yandibadde aba okumanya abaana embeera gye balimu omusiri gwe mwanyi ettaka tulirambudde mwanyi kweziri kuliko eza kolono zino ezibala ziwandagala kuliko ebyabugagga bingi tusobola n'okukolerako bizinensi endala tubawe sente era nga gakyengenda okukola kyakuleeta majja bano bo babe nga basasulwa tugende mugagga omulabira wano mu maaso wano alinga eyamira akasaka n'omanya nti oyo mulooti katugenda maaso kale ogenda okuddako eno nga bamanya embeera y'ekyalo bintu biba byakuyiiya omaliriza mbadde nkuleetedde lwakuba ebikongo bibadde bikyabulamu awo medulubowa abantu sebabwagala bantu tebaagala bukupa edda abantu baaliranga wamu kati baba bali awo naye kati naye wakimmulako emirembe wangambye ettaka olitunda ate kabulawuzi amulumbye kati nga mugamba saagala kundeetera buzibu mbadde neekaza bwekaza alinga gwe bakumamu akooto mu mutwe agambye ettaka lya omwana agambye ettaka lya kika mbusimanyi tokkirizibwa kutundako kitundu kyo abaguzi gwe genda oleeta abagula nze ettaka nditunda ono yamusindisa eyisima muntamu amala ampe ennyama kati ng'amugamba omwana agambye agenda kuntematema nze sijja kutemwa lwa ttaka nkyalina abantu benina okuproperty manstalingira owulidde naye kubanga nze omuguzi akkiriza dda era mbadde mugambye miliyoni 5 ze waŋŋambye zonna zayongera mu ziba zange hata commission ate mwagala laba ettabu kyova olaba property master atundanga awabawaba awawe nakuguza sente oba oliawo oyo atunda zatakola kizatatunda oyo aba mubbi kati agenza okuja baliwa bakavaawo bagenda batya sinnatema muntu kakongovule nga bagenda oyo taata muzibu nnyo eriwo lya buzibu kali nga mga taata nkubuulire okamanyi tusasambuse ne buloka katono tugwangane mu abadde ayagala buloka mutuga butuzi era kawera nti ettaka tetukyayinawo kuba ŋŋambye yamugamba nti oli okusinzira nga bwagambye abaana beetegefu okuleka ni batunda ettaka manya ng'obuyinza ng'ani agamba yisima atunda ettaka nga lina ettaka naawe lyokimanyi lya kika
okulo kati atenze nnyombe nga woli kisobola ekyo ettaka lyammwe nalikolereramu lyammwe abaana bange muwala we ye embeera nze nga bwenjiraba omukazi byayogera kuba yalagi nti yisima yamulagira ono yamanya nti kati balina okujja olukongo kwani ku property master emmundu bazitunuuliza yisima tunde kuba yisima alabika ayagala obasa obwa eyisima ayagala kutunda muwulira mubenga mwetegesi mukwate emigga egiri mu nju nze nja kukwata jambiya omuntu yenna yenna anagezaako okutunda ettaka oyo tugenda mulyamu ebiwowoolo nze mbabulira lino ettaka libaddewo obujjajja bwonna era mmwe nze bwe mbanga siriiwo mumaye nsigaza kyabugaga kya ttaka kati ate oli bw'atunda ettaka ekyo kyo nkirabye okubanga ate woogera n'ogendera awo nga ettaka litundiddwa nze nkuze ndaba nga okulidde ku ttaka lino ate gwe balyoke batugobewo afazali tujja fa n'omuntu yeyiga Conrad Peter fumu biwagaluwe tubeere nabyo buli kalinga mga tugende mubaweesa amafunu tufune amafumu amapya sendu balina ofuna amafumu ag'ettima so si amafumu ag'ekisa aliwo amafumu ag'ekisa tumutuula ku nfeeti njagala olabe ennyanja ekutomera efirimu egenda maaso zoka sampi agakugamba yembeera gye tulimu erwanire buko tekuuka jye ekuuka ejje mwasiga engero ega kunsisa nga ndi mu nnaku baabano